Uganda yasembayo okukola ennongoosereza mu tteeka erirungamya eby'entambula ku nguudo mu mwaka gwa 1998. Okuva olwo ensi ebadde egy'ekyuka mu by'entambula nga kino kibadde kiremesezza ebintu bingi okukoonwa ku nsolobotto so nga bibadde nga bigootaanya enteekateeka ezitali zimu. Kyaddaaki etteeka eppya litongozeddwa okulungamya eby'entambula. Minisitule y'ebyentambula etegeezezza nti okutandika n'etteeka lino we linassibwa mu nkola wagenda kubeerawo ekifo kimu kyokka awawandiisibwa motoka, okugaba driving license n'ebirala ebigenderako. Other functions which work in coordination with this will be actually housed in one area where you are going to have most of the services given out to you at one sub-center, as opposed to moving from place to place. Minisita w'ebyentambula n'emirimu Gen. Katumba Wamala ategeezezza nga kati buli muntu bw'agenda okuba nga akagana driving license ng'eri ku mutendera gwa nsi yonna. Mbadde tugiyita driving permit, katugenda giyita driving license. Nti license eno ekusobozesa okuvuga n'ova wano n'ogenda mu mawanga ga East Africa, kubanga kati oba osobola olwa license eno gy'oba olina. Ebirala ebikulu mu tteeka lino mulimu eky'Abaagalana okubanga kati basobola okuba n'obwannannyini ku mmotoka emu ng'ewandiisiddwa mu mannya gaabwe bombiriri. Ng'otunda mmotoka kati kijja kuba kikkakatako okwenyigira butereevu mu kukyusa ebiwandiiko byayo okudda mu mannya g'omuntu aba agiguze. Abaafuna pamiti ate ne bafuluma eggwanga ne zisazibwamu kati bajjanga kuba baddamu kugezesebwa kyokka olwo pamiti zaabwe zizzibwe buggya. Layisensi y'omuvuzi ejja kujjirangako obubonero nga buli kisobyo ky'okola kubaako obusalibwako nga bw'osussa ekigero ky'obubonero buno ebbaluwa yeevuga mmotoka esazibwamu. Kati ojja kuba olina okuddayo oddemu okukola tesiti tukakase nti kakati empisa embi ze wali okola ku kkubo ozikyusizza. Mu ngeri y'emu okutomera n'otta omuntu ng'obadde ovugisa kimama osibibwa emyaka wagindaba 10 nga ku mulundi guno tewali byakuwaayo ngasi. Minisita kati yalina obuyinza obwenkomeredde okugaba layisensi eri abo abaagala okuvuga mmotoka n'ebidduka ebirala ebisaabaza abantu. Ono ajjanga kusinziira kakwakulizo nti bano balina ekibiina ekibagatta. Nga bakola omulimu gwabwe abavuga mmotoka za lukale balina okuwenkiza abantu abaliko obulemu, abakyala b'embuto, abaana n'abakadde abanaasangibwa mu bidduka nga beesiya amagengere oba ebiragalalagala ebirala. Etteeka lirabula nti be banaanyumizaako bannaabwe. Mmotoka bw'etaba ambyulensi ya byakwerinda, bakungu oba ezikiriza omuliro eragirwa obutawogganyiza bannayuganda bugombe busaba kkubo okuggyako nga minisita yennyini yagiwadde olukkusa. Okutonaatona n'okukyusakyusa mu ndabika y'emmotoka mu tteeka eppya gwa nnaggomola nga bwe kiri ku kuddukanya galagi nga terina layisensi kuva mu bakulu. Abakungu mu minisitule balowooza nti etteeka lino lyakubayambako okuzza ebibadde byasoba mu nteeko kubanga n'aganaafa nago bagasalira essubi. Now those who carry cows with their legs hanging and tails hanging, you have a problem. The law has come in place. The death of people by those who carry sugar cane. We've lost a lot of good people on that side. Kati minisitule egenda kweyambisa emyezi 6 okusomesa bannayuganda ku tteeka eppya nga terinnaba kussibwa mu nkola nanti addiŋŋana amawolu yagajjamu omukkuto. Solomon Kaweesa, NTV, Akawungeezi.